Tompera bintu ntufuaji waba mpama gudde kale katuveyo kakati bwe tugenzeko mu district ya Jomani omukolo gugondozo ogulaba gukuzika omugenzi Jeno Moses Ali era nga gusumbodde abakungu bangi wabula abantu abasinze okwetabako be bava mu bitundu bya West Nile. West Nile ne district 12 nga busoga wane waffe so kati abavudde simanyi mu Obongi simanyi biki Maracha Arua City be bali awo era olulimi olumu olw'okwogerebwa ng'ogyeko oluzungu bakugatta mu lyo olwabo olweyo olubagatta kodi okola programu ki ku Smart FM sekanoli nido nenda okola research ku Musaado oyo ng'otandikira gano Amini we yali president we yamusindikira abayisikira nga bajiba mugeme ye n'abayita nasala ku Uganda ekitundu oyo otulambulira ebintu ebyo njakuwa emitwalo 12 so kakati wampa namba ya mobile money nkutere so kakati omukolo gw'okuzika oligulaba naye of course ng'omanya akabonero akabana majje okusa ekitiibwa mu munamajje abafudde tujja kubawa omuzinga bawawo emizinga awo era nga abakulu bali mu kwogera ebigambo bingi wabula aba UPC basanyufu ku nfaaye aba UPC basanyufu ku nfaaye nga bagamba nti ono ye yalwanyisa Obote wa UPC nga bali balowooza singa tebamulwanyisa mu mbeera singa oba oli awo mukulembeze Obote aliwa Obote yaba yafa yakuba kyobote bo balina ekiruubirirwa sebo emizinga gye bajja okuba awo Obote bana ku muzinga sebo bagukola mu mugoyo but tolowooza otiisa sirija kuba awo bantu bakola omuzinga ogwo muzinga gwobona bagupakira omugoyo sepi kyedo memale bagusekula kintu kivandu kyagwagale but of course Moses Ali ajja kwidukirwa mu history wa Uganda nti yayamba ku president Yoweri Kaguta Museveni mu kwidda mu kulembeze era abana Uganda banji bali kwebuuza nga lwaki president yajire ku parliament ya honoring emirimu egy'omugenzi nti kyamaki ndagano abaire mukwano gwe twabwe ne kuko opposition nga bali mwaniriza era naba wa credit nti mukufa tutolengawo endawukana kuba nabwe ne lead of opposition Jolo Senyonyi nabo na Paulo Mwiru opposition chief whip nga bemereire balinda president waire nga batiba sheki nzenga lolwa Ebola actually mudofu ono ye mukungu wa government asoso okufa n'agatta aba opposition ne watabaona mbeera ya kuzina mazina ku social media Kalanga ndi Kalanga we yafa wane Kayunga waliwo amazina amaanyi naye ono olw'okuba nti yayingira nnyo mu bantu jjuka abadde omu ku bantu wadde munamagye ng'alwanya eddembe ly'obuntu ate ye omuntu yasoso okufa n'agatta bamuze mudofu banaye n'abasiraamu yagasa ab'ekibuli n'agatta n'abawodi Kampala bonna bamusaalidde ate nga buli omu amwogerako birungi byereere so waliwo amawulire agandi abakungu basatu abali mu ikomera abalya 1.8 billion sente daidwaliro abeiganga tedde bamulikola kufulapo ku nsonga eyo balya akawumbi kala ne miliyoni 8 ate nga bambi mulimu ni muganda wange oba bamuwaayiriza kuliko abale sente kuliko abaliro kuliko bali eyo luzira banange mujye mu bataase ate ndoze banelanga n'emirimu giweirewo embudofu mu bantu abo nakavule linda mbasome mema basome mutabamu wange mu bantu abo muri Ramadan Gaboni bawandise Gaboli kale obana go gafumbe ngona kolanga senior hospital administrator mwaba mu Dr. Dauda K Mugoya omwana weka mwaba Michael Isabiriye aye Mugoya bamugayiriza ate batia Mugoya wange bamugayiriza mwidwalire ye nakavulege nga balaba bere balioka ye Mugoya bano bona babatayire ku emisanga 23 ayimuna tidinga tubana tunaru emisanga 23 tibadinga tunamala ku mulimu ogwokubulankanya sente basadde babegeta sente ogwokozesa obubi office munambulire mu kwawe mwabakola research office okugikozesa obubi n'okugikozesa otya ng'oli enguzi ngadde bitamu office yo nti muzeeyi mudofu tugeze olina office eyoba PD wano ogeza bugeze era esobola okuba iyo pagari mpamawulira agandi so olina office eyoba PD n'abakoba ebijjo bakoza abaana abayinda emirimu wabatoolako sente ng'obakoba nti mujjakola nga babitamu office yange kono gikozeseza mu office yo eyoba PD yakuweba eyoba PD ole ngayogera bubi iwe mpamawulira agandi agamawulire buti nga mazi ready abantu
okuva kwasookerwako paka kwasembayo tekwetagala n'ekikolo kyalyo teera naffe era okeese naffe